waliwo enjogera ensangi zino gye tusanga ennyo mu kibuga ne mu bantu gye simanyi oba bwe kiri mu bulamu obwa bulijjo nti mutonzi waffe yasalawo batte kusalawo kuki ku bintu by'ensi byonna oli n'omugamba nti kino kinakola bwe kiti nti omutonzi waffe wanaasalirawo ekituufu kinaabeera ekyo nti awo obwavu bw'omutonzi yasalawo obugagga bw'omutonzi yasalawo nedda nti ne bw'okola otya era enkomerero kufa omutonzi yalina ebyaffe kaakati kankubulire Katonda waffe yakolera ennaku 6 n'amaliriza bwe yamaliriza ensi n'agikwasa omuntu buli kimu nga bwe yakitonda n'akikwasa omuntu kati bye tutakyasobola kusalawo kwe kwongera ku bunene bw'ensi bye tutakyasobola kusalawo ffe kwe kuddayo gye twava nga ffe twesaliddewo ekyo Katonda yakisalawo naye ebisigadde batte omuli n'omuntu bw'alina okuba oba mwavu oba mugagga omuntu yalina obbisalawo gw'osalawo obugagga bwo oba obwavu bwo enkiiko ezimu tuzitulamu nga tetutegedde nabagamba nti omutwe gwo oba okola oba olina omulimu oba tolina oba onoonya mulimu oba tokyanoonya kansooke kubanoonya oba olina omulimu oba tolina tewebakiranga essaawa ezisukka 8 nga tosula mu nnyumba eweza oba bwosula tewaweza half acre ate bwe wabanga wawo nga si wawo ne bwe waba ku acre 10 nga si wawo kuba oliyanga nti nze woteri gye nsulako eno eri ku acre 6 nze nzukuka essaawa sitegeeza oyo kuba si wawo kati ate wabanga si wawo osobola okusula awalala watali wawo naye ng'omanyi nti bwenva wano ewange gyenzira wenkana bwe wati emitwe gyaffe gikeera mu nkiiko era gisula mu nkiiko Katonda yatuwa obuyinza okutuuza obukiiko butya bwe tunaabeerawo era kyova olaba tuli wano tezinawera ssaawa 10 naye ogenda okulaba mutwe gwo gwatandise dde okutuuza olukiiko ekyeggulo nkiri oba sikiri mpitawo basiitawo gulina kyegugatta njatooke njakikomando gulina kyegugatta tewali okugjako omuntu omulalu yatakyatuuza lukiiko mu mutwe gwe kyokka nabo ogenda n'ogamba nti sibeerangako mulalu saagala kuboogerera ogenda okulaba gy'abeera bwe bulirewo essaawa 12 ng'akwata olugendo lwa mayiro 6 ng'addayo enkeera bwe ziwera essaawa 12 ng'ate omulaba akomyewo oyo aba tatuuza lukiiko walutuula ebinyonyi nga tebirina bibanja fees tebirina bibanja mmere okujjako byokwebanja byokka bizuukuka ssaawa 10 ne bitandika buli kimu okuwuliziganya ne kinne waakyo gwomanyi nti bituuza meeting early morning tobiwulira bwe ziba nkwale zirina essaawa yaazo ebyo kyebikola gwe noga nti zitandise okkaaba ffe tukiyita okkaaba ziba mu meeting era nga zoogera gye ziraga ogenda okulaba enkwale erina obudde bwayo ogenda okulaba omujjonkozi gulina obudde bwagwo esebe eba meeting zikeera mu parliament era ne zikkaanya obudde nga bwe zigenda okutambula otegeera ku kinti zakkaanyiza ekimu kyasuze eno ekirala kyasuze eno ogenda okulaba ebibuuka mu bisu nga byonna bigwa awantu wamu bisiikanawo ne byosanga nga bitambulira mu kirindi biba tebyewako gye biraga biba tebyebase wamu olukiiko luliro luba lwasazeewo wa gye biraga enseenene ezo ziraba ne leero teryakugamba nti alina waazisanga nga zeekutta awo ettole nti bwe ziva ne zibumbulukuka ne ziryoka zisaasaana ne tuzisanga kambigatte wamu n'enswa naye bwe kigamba nti zinaabuuka zonna ozisanga ng'olusozi zirumazeeyo bweba eri ebeera eyo gwekyo baga nti teziba mu meeting tezituuza meeting zituuza kakati ebintu ebifaanana bwe bityo ng'ekinyonyi kituuza meeting ne kimala kinaakeera endegeya zo meeting yazo zibeera zoogera ku mirimu zenyonyi zokka ezoogerera ku mirimu ate ne gibanga zitambula ogenda okulaba gwatamanyi olaba zikuwogganira ogenda okulaba zonna nga zibuuka nga zigenda ku muti oguliraanyewo nga zijjayo obulagala tezikulaga nti zibadde mu meeting ziba zibadde mu meeting kakati abantu Katonda bwe yagamba nti ensingi bawadde mu gifuge ng'agamba muntu omu kitegeeza omutwe gwe yaguteekamu yaguteekamu bwe ba parliament mulimu sipiika mulimu kiraaka
mulimu leader of opposition mulimu leader of government business mu mutwe gwogo mulimu buli kitongole mu government kyolaba gwe kyoga nti ministry ya agriculture tuwadde mmere mutwe gwo mulimu emmere yo onogijja boga nti sina sente minister of finance nga golinda kuwe sente mu mutwe gwo kasayija wo mukwata muno mutwe mwali gwe kyoga nti yanjigirira na kusoma ku kino mu mutwe gwo hawali wekiri mwali herethe mu mutwe gwo mwe musalawo mwe musalawo bere mulamu oyo enkola ya minister wo ali mu mutwe gwo ye kusalirawo n'oba mulamu oba toobe waliwo katonda byaleeto babiyateekawo ebyanne kyeyinza okulema controlling oyo minister wa education wo mu mutwe gwo yakusalirawo nina amagezi onooba nago onotegeera kyonotegeera oba totegeere yasalawo nti gula ku lupapula lwa New Vision gula ku monitor yasalawo genda owulirize ku extra digest owulire yasalawo genda kateekako radio oba TV yasalawo mu kifo ky'okusharinga ebyamagezi gosharinga bya kisiru era olusinga tetundaba kunenya bano ba minister owa education takoze gwo wakola ngo ebyobwemu byose yalinga mulona ko sawa 24 kakati ba minister owa defense owa education owa health bonatu balina mu mitwe gyaffe government namba eriyo nga tonnatandikanga kunenya bali bano bosookanga nochekinga ndewaye owanga akola owebigwa bitalaze tatuyambye no nayenze bwekingwako ng'omuntu neyamba ntya bwe bankubira essimu omwana mulwadde ninawo kyenterekawo wakiri kyentandikirako n'ebigwa bitalaze tebirimala n'ebya UN nayenze ninawo kyensookerako owaaye omuntu alina okutambula n'okumanya minister of education takoze abaana baffe tebalya na ku ssomero n'abasomesa tebasasulwa owo omuntu akola omwana agenze golaba olunaku olina kiweeyongerako kyotegeera omwana omututteyo naawe kati oli minister mulamba tonaaba nti minister y'ebyobulamu talina kyakola gwate naabo ogenda kulwala envunza zikulumye minister oli alina okutundula envunza buli lunaku ng'eddagala emulago gyeriri ate naaba ajja kulwala afe minister of education ne bwalisasula abasomesa buli babanga buli kimu bakirina amasomero gyegali atasindise mwana we era ajja kusigala tasomye naawe wennyini bw'otayagala kusomera tojja kusoma security ne bweribanga bannange ne bwotambula obanga okola ki tewali kikwatako nga security bagitaddewo otambulira mu layini z'abasirikale olina kyolina okukola ate gwe okubanga tolina kikutuukako so ebitongole byonna biri muno naye tubikozesa mu nsi yonna teri ministry yakulowooza omuntu yalina okwerowooleza naye tulowooza kati ebyo betulina okulowooza bino okuba nga tuteeka mu nkola obulamu buno okusobola okutambula buli omu nga bwagala omuntu alina obukyayi ku mulala alina bukuuma bbanga ki obukyayi mu mutwe bubeereramu emyezi 2 obukyayi mu mutwe bubeereramu myezi 2 naye togamba nti bwe giggwako nga buvaamu kisinziira nti luna kyoteeseteese okuteeka mu mutwe ekitali bbo olina okuteekerateekeramu ekirala kati bw'obanga gwe tolina kyoteeseteese kuteekamu kitali bukyayi era bujja kusigalamu multiplying nga buyinza n'okumalamu emyaka 4 ng'okuumye bukyayi kati kiri kye nakubuulidde kye mbadde mbagamba nti department ze ziri mu mutwe zikole nga zikola gwe oyagala kukuuma bukyayi oba oyagala kukuuma mukwano bw'oba oyagala kukuuma kwagala era guteekemu mu mutwe naakugamba nti kyotaloodinze tekisobola kubeera mu mutwe ebintu ffe tubiroodinga wano ntondo bukyayi fitagaliza fitina zibeera wano ate kye tuteeka mu mutwe kye twa offloadinga mu mutwe tosobola kujjamu kyotaateekamu abo abatemuboola babakwata ejjambiya ne batema abantu baba bakiroodingira ddala ebbanga oluusi myezi oluusi myaka nga kigenda kimultiplyinga era omuntu takulimbanga batte nti nkwagala nga kwolwo lwakulabye ate afulodinga atya kyataateekamu okwagala kwalina okujjamu okutandikirawo wennyini takulimbanga obeera nebbanga kino mwana tonalabuka myezi nga 2 nga kikula bukuzi agenda azimba kizimbe abaana abobuwala kino mu kiwulire batera nnyo okubalimba yakulaba ebyo nagaaho bula nkwagala sirabanga yakufaanana ebyo biba bigambo bye tabaye nze okakasa omuntu ndi ddala njagala batte nga tetwerabidde myezi 2 naawe tolina kyoba onnimba okwagala kuba kwazimba kutya
anti kakati okwagala kusobola okubaamu excitement nti leero ndabye ng'omulungi enjo oyinza okundaba ng'omubi naye bwe zimala okuwadde 10 ennaku enkaaga oba omaze okusalawo noga nti lino musajja namusanga bw'ati wadde yampa 10 naye nedda sobola kubeera naye era nange ekyo kikkiriza ebigambo bino nayo binjawulire efitina effutwa effubitizi n'obutaagaliza byawukana tulalike n'effutwa tutandike na butaagaliza obutaagaliza bulimu ekigambo okwagala oba okwagaliza okwagaliza kuva mu kigambo kwagala bw'oyagala kyoyagala okyagaliza omulala munno kati obutaagaliza kwe kubanga kyoyagala toyagala mulala akifune bw'oba olina office w'oli toyagala mulala agibeeremu nga gw'ojagala naye nga toyagala mulala agibeeremu oba toyagaliza oba nga waliwo eri awo osobola kuba nga togiriimu naye nga toyagala mulala agibeeremu kirala okujagala kirala n'okugibeeramu kirala nsobola okuba nga njagala si yange naye ng'olina by'oyisizaawo ne bwe mba sirina kye njiyisizaawo balonda sekretary general wa UN siagala sisobola na sirina n'ebisaanyizo bibubeera naye ate nsobola obwagaliza omulala kati obutaagaliza obuli jeno nti omuntu talina kirungi kyonna kyayagala obeere nakyo bwe butaagaliza ate fitina okufitina kubaamu ekirwawo nga kitambula kikula nyinza okuba nga sikwagaliza kufuna ssente zirizo endaba wali nga nti simwagaliza tayagaliza naye fitina ebeeramu n'ebirala bye mba ntambulizaamu oyo nekyolina nakyo mba mpulira nga kinnuma nga tekyali badde kyange owa fitina nekyalina aba awulira mini munne kyalina aba awulira nga tekyali badde kiki kyanaali oba kyataalye amufitina ate futwa ekigambo ekyo kiyinza okuba kiva na mu Luswayiri fitini kirimu Oluswayiri n'Oluwarabu yefutwa ewaffe eyo nebafutwa gamba effutwa kyekiva mu kiri fitina kyokka ate waliwo effubitizi effubitizi libaamu n'okwagala okukozesa omulala ensobi alina effubitizi ate effubitizi libeeramu n'okulimirira omanye atakwagaliza ayinza okukomaawo naye oweffubitizi ne gye bagenda okuwa omulimu gw'atayagala asobola okutuukayo waffubitizi ebigambo byayogera ne bwasanga muntu mukuba about you ateekamu era ebigambo ebikulaga nti oli mubi oyo takoma butakwagaliza naye alina n'effubitizi naye yennyini ateekamu ayongeramu naye nga byonna ebigambo ebyo bigwa mu kisero kimu kisero kye bigwamu bulogo obulogo si kwe kukwata eddagala n'ologa nosimba omuti obulogo buba mutima era batte teriiyo muntu alogesa birala mutima obulogo mutima n'ebikolwa waliwo obulogo obulungi abakyala batera nnyo okukola obulogo ng'ayagala kwagala bba abasawo ne babalimbira mu bintu ebyangu namugamba funa akati buli bwabanga akomawo akati kano genda kagula $5,000 okalaba tiye akomawo saa mmeka ntikunya ez'ekiro kati olyanga emmere mangu bw'omalanga okulya emmere n'osenya amannyo osenesera namuwa akalala ak'okusenya ka $3,000 kati n'oteeka kano mu kamwa ekabeera omwo ate oba okyayomba nga akomyewo bate tonjogeza bintu bingi bannange tusibule akazirimu akuwa kati
ali gwe kano lyemmere akomawo mekanti nya guzokola ku 3 kitundu sanga ku sawa 3 nga tonna bakulya mmere kati gwolowooza nti omuzizo gwa kulya ku sawa 3 naye alina kyazimba nakuwa kati asobola kuwa kawuukiwuuki nagali kano soka gundi ntwetwe simuwangu n'akatono kati nakuwa omuti omulala gwa mitwalo 2 gwa kusenya naye naga nti kusenyako kwesenyako biki bibi kati nakuwa kana akasembayo ko tosusanga sawa 3 n'ekitundu nga tonakateeka wansi wa limi webakanga mwekali kati yamanyi nti olina okuuma omwami kati bwogenda sawa 3 kitundu omwami akomawo nnya akasanga muna abadde wansi w'olulimi abadde omubaaluufu bulijjo kulikayo mwana naye bulijjo abadde kulikayo nno oti akati kayo okuvaayo eddagala liganokola obwe bulogo obutuufu abasawo abamu abaganda nga si bafere bino bye bakola bituufu abantu beemamaaza abakyala ababadde bakoboggoka kana akati kaba kamuyambye era wayitawo wiiki nazaayo omuzigo namugaddagala lwe lyakola si kyayomba nomwami takyayomba kuma omwami yayomba ng'ava kuggwa akati kamu kakugaana okwasamya oli n'ekyo ajja kukalaba wali akatalekeka okujjako bannange kambalageko wano ku kintu kye tuyita okusitampinga emwanyi yaffe eno mugitegeere bwe tuba okusitampinga kwe kuddira emmwanyi ezikuze kati twatandise zino emmwanyi zikuze emyaka 8 ne tuziggyako emiti egikuze gino kati nezino tugenda gisalako ne tuzizza bujja tuba tulinda ezo eziriko ezo naye bwe tuba zino kasita zengane ziggwako ng'osala naye bwe tuba tusala ebintu bibiri ekisooka tulekako omuti gwe tuyita buliiza kati senga naasala gino nja kuleka n'ebiri nnyinza ogijjako nendekako guno ebirungi byagwo bingi naye jjukira nti olw'okuba gano amaaso gaba tegannaleeta guno guyamba okusikira ku bana emmere okusikira ku bana abato senga zonna nzitema giyinza okukala kati ekyokubiri kuno nga tewalekako mukulu nagujjako kubanga gwali gumu guno gwatuuka ne gukula kati guli nga tegukyalina makulu kuba asooka nenjijjako ogwali wano naye bwe tuba tusala wano tusala nga wasira ntinga nga wakka bwe wati abantu njagala bakitegeere ekiteetawo kino omumwanyi guno guli sensitive ku kusaka amazzi bwe gatuulawo bwe guti guleeta obuwuka ate ne gukala bw'osala bwoti ng'ogulevolinze guleeta obuwuka kubanga gujja kulembeka amazzi galeeta obuwuka obwagala amazzi ago omumwanyi gukale kati wano amazzi gayiika kati bw'osala ng'otemokkamu bwoti ng'osira ntinga gaba gakabu amazzi gaba gakabusi nga gaddayo eri exactly emumwanyi gino gye tusitampinze waliwo guno waliwo emirala naye gikomawo n'amaanyi ne guli gugu kati kyembadde ngezaako kameramaani jangu wano nkyalage guno nalekako amatabi gaagwo 2 amakulu naye nga gajuliridde kuvaako kati nendaba ono owookusatu nga bwe mujjako nfuna kyenjagala kakati bwe namugjeeko aleesa amatabi amalala 2 amatabi gano ganaaba gatandika okumulisa ate tegalwawo kubanga gali ku muti mukulu bano nga mbasalako ali ng'obajjako nga nabo nfunayo omutabi nga gumu omulala ng'ekintu kigenda mu maaso kino kikolwa ddi emimwanyi eno katingi wakagusala tugenda togisalira ku mulundi gumu kubanga nagyo gijja kulemesa ate okusigala mu bizinesi osobola ogenda ng'olondobamu bogenda otangaazo nga zino bwe zikula bulaba zitandise okumulisa nga ate ogenda mpola ekikulu nti otuuka ekiseera nga tolina wabadde gaapu mu kuharvestinga naye ndowooza zangu okumulisa eyo giraba kati ekuba bw'eneetonya gigenda kuba gimulisa kati noono namusaze kati kaleese ono bwe mala okuharvestinga ono mwangu okuggyako eri ndabe gundi eno egenda kumulisa ogirengera eno ndaba eno ekimuli ekiddako eyagala nkuba yokka ekwagale kino kyakusomerako kirungi ono namusitampinga nasooka guno neguleeta amatabi kati nenjijjako guno tuba tugamba nogamba ekimuli ekiddako yino emulisiza yino bulungi nnyo emulibizze kati negino nasooka guno
ne guno nenjijako njagala amatabi ana nenjijako zino kati nga jimaze amatabi gamaze okuvaayo bulungi kigenda gyeyongera senga ogenda olaba tutandise okustampingira ddala kubanga zikuze eno transition mu ngeri ennyangu okufuna generation endala the next generation kati ne bwe nali wali kyenkugambye nti omuyindi nakugamba nti yasigaza yalina eka 10 nafa ng'ekumi bazaza 10 endala oba 15 kati waliwo ezirina omuti ezibadde n'omuti ogumu naye bwe nazisala abaana bali basobola okuvaako ebiri oba ena sinzira ku kyemba njagala guno lwaki batogusala mu bwangu ne guleeta abalala guno guno ate wansi watemako ate ndaba gukuze lumu wakakono wali busakatidde nnyo era kye nagenderera wano ekimu ku byenjagala wano bwe njijjako wano ne wafuna layiti bulungi nja kgenda okugusala nga maze okufuna baadi etambudde shuuti etambudde naye nga guno nali nagu kapinga wali wagujjamu olulimi guleme kula muwawa kozi distance yemwali tukyali kwemu futi meka guno futi 15 wano 5 wano 10 wano 5 wano waliwo gulina okubaawo naye teziba nfuutiike nnyo oba olina zirabirira kubanga oziwa amabanga agamala abalimi kyenjagala okubagamba okufuutiika ideal spaces za 10 by 10 naye buli bwofunza spaces zino ng'ogaziya spaces ziri mu mutwe gwo okitegedde bw'ofunza ezaano mu nnimiro eziri mu mutwe gwo sometime nja kukubulira lwaki tuzigaziya kiki ekiba kigenda okweyongera kiŋŋambe kati ate sometime enejjadde kiwanvumu spaces zino enyimpi tukoppa nkoppe era abamu baziyita Brazilian style wakati nga wano ngaawo eno yiino no kati 5 neno yiino ekisooka bw'oba onoofunza spaces kino kiro kyengenda okukubulira kyokka naye kino kibayamba okutegeera nti kyenjogerako nkikakasa tofunza spaces nga ebigenderako tobimanyi tokiyita Brazilian style kuba wakiraba e Brazil waliwo ebirala bye bakola ebiri munda entambula ya Kasibante togikoppa mu ngatto engatto ziyinza okuba nga zimuyambako buyambi naye ng'entambula ye eri nakyo kati 10 zino n'5 zino tuzireka kusinziira njuba gyeva ne gyegwa so gwe tokwata bukwasi nkumbiyo noga wano kandikewo 5 wano kandikewo 10 enjuba eno kati eva eno nemalire eno kati 10 nalireka mu kkubo lyayo 5 nenditeeka ebukiika kkono n'ebukiika ddyo lwaki nti guno wadde nagufunza wano wabaawo 5 naye space eva wano okutuuka wano emala enjuba okukka omusana okukka bulungi ku buli muti kati senga 5 ze ziri wano ng'ate enjuba eva eno ngedde eno omusana guba tegukka ku buli muti ziba zigenda kugulwanira ziba zigenda kuba congested ziba zigenda kulwala kitegeeza gwe atulaba nti enjuba gweobalanga mu kibanja kyo eva eno ngedde eno aye tojaloga nti anze wonale bwe yaŋŋamba nti wemba nva eno nzira eno gwe tunulira njuba ekyo njuba gyeva gy'osimba 10 yes beera eva eno simba 10 5 ziteeke wano eva eno ng'eyange simba 10 5 ziteeke wano mu bukiika ensonga njibagambye nti ekiriisa kisinga obukulu mu mmwanyi kitangaala ekintu soosi y'ekitangaala esinga amaanyi kasana njuba yes nekijjira mu kasana buli mmwanyi bw'ogidinaayinga ekyo oba ogijjeeko kyamaanyi ate ojja kisasulira kyenvudde gamba nti sooka kugaziya spaces zino ekyo kyenkusuniddeko kimu ku bingi ebirala ebyetaagisa okonsidalinga nsimbe 10 ku 10
nsimbe 5 ku 10. Okay. Ate osooka kubitegeera n'oyaza omutwe gwo oba onoobisobola. Oba obisobola. Bw'oba obisobola okubisobola kyakubiri. Kyakubiri. Ate nga kye kisinga obukulu. Ennyonyi omanyi bwe bagivuga? Simanyi. Naye ogitegeera nti omuntu bagivuza mapeesa ku kompyuta. Kati abantu njala mwawule okusobola n'okumanya byanjawulo. Nsobola okutegeera emmwanyi simafuuti 3 ku 2 nga ebyo mbimanyi era mbitegedde naye bisobola nga sikisobola. Nga tobisobola. Okusobola okuteeka mu nkola. Nti naye kino osobola okiteeka mu nkola. Twogera wano ku njuba olinaga nti nze ne bwe ntunula ntya ng'obadde ombuuzizza evaawo egwawa ekyo sikisobola kiveemu nga tamanyi. Sike Kasembyo yako neyanziza banyabo ne basebo bwe tutambudde olunaku olwaleero ebigambo twogerera ddala eby'ensonga era honorable ono bwe tumufuna tugezaako okubanga twogera ebyo ebisobola okutuyambako ffenna gye tuwangaalira ne tusobola okubanga tugabana amagezi wamu naye ate naffe ne gatuyamba munnange okutambula nga tugenda mu maaso. Nze Sesanga Batte the Great Kula Extra Digest mugoba nsonga Dan Mugoya Edris Lukwago ne Bwana Kanabi bwe tutambula akuume